Tugende. Afande je baleko. Ana je bale. Kuli kayo mu Udde mutennaggwa naye ekyagenda mu maaso. Nina wendaga. Meeting ebadde ekwatagana ku kyera mu Bunyoro. Meeting ekisinga obukulu waliwo ba promoter ba bouncer waliwo n'abakulembeze no ku National Council nga baliko ebintu byebanyumyako ebitagenda bulungi naddala ku side ey'abayimbi eya culture n'ebirala ffe lwaki tujenyigiddemu nnyo obumenyi bw'amateeka obuli mu nsonga eno bwe bajjeeyo ng'obugenda mu maaso naddala nga tuggala omwaka bemusinze kwemulugunya ku bikolwa Alien Skin bye yakola mu nkuka nga ba promoter ba service provider n'ebikola Palaso ate bye yakola eri Makindye ogumu ku misango gwe tuli mu kwemulugunyako bangi ku bo bavuddeyo ne balaga nti nno naddala ba bouncer tibakubibwa ganga gye bayita eya Alien Skin mu lubiri ng'ennaku z'omwezi 31 n'olumu omwaka guno naye ne balaga nti nno poliisi tebayambye ku bimu bye twogeddeko ne tubategeeza nti okuyambibwa muba mulina okuvaayo ne mwemulugunya so ate kukola bulumbaganyi nga kye baali basazeewo sabiti ewedde okugenda eri Alien Skin wabeera Makindye okuba nti nabo bakola ffe kye twalabanga abagenda okukola mob justice ekimenya amateeka so ne tubasaba mu butongole bwe baba bayimulugunya ku poliisi oba ey'Old Kampala kuba ye yategeka ekivulu ne batayambibwa bawandiike ebbaluwa ez'emulugunya ku office ya Inspector General Police CID ne wani waffe Kampala n'emiriraano tusobole okuba nti no tuyita fayiro ezo ez'enjawulo zebemulugunyako tusobole okuba nti no tuzinoonyereza n'oyo gwe bemulugunyako bwe baba balina obutambi bwonna bwe bakwatanga obujulizi yabukwata bw'aba asobola okwanjula ekyuma kikalimagezi kye yakozesa okubukwata kyeyambisa okuba nti no tujjako obujulizi obwo kituyambeko mu kunoonyereza ku misango gye bemulugunyako okuba nti no baakubibwa mu kivulo ekyo of course nabo ng'abakulu wano balina amateeka ge bagenda okuba nti no baleeta gesajja kwogerako nnyo oba resolutions ez'enjawulo zesijja kwogerako nnyo oba ffe tetutambulira ku resolutions zaabwe tuli ba poliisi tuyinza obutabayamba nnyo ku enforcinga resolutions ezo okujjako nga balina ekibiina kye bapatanalinze nakyo nga ye mwalaba ku nsonga ya Gravity omutujju n'abalala be bapatalinga ne UCC kusobola okukwatagana n'ebitongole ebyo ebirala okwenforcinga ezimu ku resolution ziba nga ziri mu mateeka naye bw'ogaana Alien Skin okuyimba ng'ow'ekivulu ate promoter omu n'amukkiriza okuyimba ffe tetugenda kugenda ku stage kukunalayo Alien Skin ekyo tekikkirizibwa ku saidi yaffe so bwe baba balina resolution zonna ze bakkaanyako zibeere nga ziyitibwa mateeka awo tujja obba nga tuzikolako enforcement okulaba nti no zikwatagana bulungi nga bo nabo okuba nti no balina bye boogeddeko ebyokwetereeza okuba nti no bassa kimu nsonga ez'enjawulo bwe baba basazeewo basalirewo ddala n'ebirala bye bajja obbanyonnyola nga bavudde mu meeting naye ensonga enkulu ebadde ya ggaali era nga afande Kituma bwe yabategeeza sabiti ewedde bingi ebiri mu kukolebwa okulaba nti nno obubinja obwo bwonna we buli bumenyebwawo era ne bukwatibwako ku misango gyonna gye babazizza naye n'abatuze tubakubiriza obutaddeeyo bala kwemulugunya ku bubinja obwo tibukole fujjo ng'ate tebavuddeeyo mu butongole kutegeezaako poliisi kubaako emisango naffe gye tunoonyerezaako gye bukola so yembeera eriwo afande amateeka gagamba nti abantu basukka 5 balina okusaba olukusa okukuŋŋaana eggaali ezo n'abazikulira basaba olukusa 5 okukuŋŋaana
okukuŋŋaana wa okukuŋŋaana kwonna nti abantu badde nti bakuŋŋaanira mu bifulu evulu tuba tubikkiriza okugenda mu maaso feti kati mu mateeka manyi abantu abasinga kino tebaagala kiwulira mu mateeka era byemu bye tubadde twogerako wano nti omuntu okutambula n'abantu 10 tekimenyangako mateeka kasita mubanga muli mu mmotoka temutambuza bigere kukola procession temutambuza temugadde makubo okukola procession zammwe naye eggaali zino tuziraba muki tuli mu kuziraba ku street zaffe nga wano we tuli e Kampala nti oba bali mu kutambula bagenda ku National Theatre oba ekintu ekyo ekyenjawulo era bwe ziba zibaddewo tujja ne tuzikola ki ne tuziyimiririza eggaali ze tumanyi ezikola ebyo zezino ez'ababbi nga bagenda babba abantu kuba byali bibaddewo awo mu Kisenyi eri e Kaleere nga tujja ne turespondinga nga abantu bagenda babba abantu era ekyo kiba kimenya amateeka bo okutambula okola procession naye mu Kivulu bwe baba nga bali bataano genda baawulawo batya ne bali abakoze eki ne bali abasasudde ssente zaabwe okujja nga banyumira ekyo tuzze ne tugamba ba promoter nti tulina okukkaanya wabbo balina okukkaanya nti omuntu wabazze n'abayimbi 10 mumukkirizeeko bameka nga 3 oba 5 okuyingira abalala bakole ki basasule bwe baba baagala okuyingira neera nabo tetulina beetu libagoba kuva ku Kivulu oba ku geeti y'Ekivulu nga balina ssente z'okusasula okukola ki aisaawe ezo tuba tubatwalanga abantu abazze okunyumirwa ki Ekivulu naye abo be bakkiriza okuyingira obwereere abatambulira ku muyimbi ng'omuyimbi baba muyise baba balina okukkaanya ennamba ekola ki gye baagala kuba n'abayimbi abalala ayinza okugaana okuyimba nti tebanzikiriza yingira n'abantu bange situite sigyesiga n'olaba nga promota takiinaako buzibu era ffe tugenda na birowoozo bya promota kuba Ekivulu kikye tetwagala kireeta mu mbeera kimusale oba abantu bekalakatize munda ng'omuyimbi akoze eki aganye okuyimba so ndowooza bapromota balina kukwatagana wamu ne bakwatagana naffe kye basalawo mu Kivulu essaawa ezo naffe kye tukola ki tugenda nakyo nti ku gaali yono tukkiriza abantu 10 babayingira nabo be tujja okukola ki kuba tekimenya amateeka kutambula n'abantu tuyingira nabo mu Kivulu afande nakinkubuuzaayo abantu abasinga bemulugunya bagamba nti bayingira mu bivubo ebyo ne babakuba mu maaso ga polisi nga polisi yali awo alaba mutabafuna kyemukola yemu ku complaint gye baraisinze awo mu ndoomu naye njagala okubategeeza nti nga mu nkuuka yeyo nnyini tetudde